Gwe Mwanga Kivumbi tona buyinza bugoba muntu mu NUP kubanga tomanyi na kyekitegeeza. NUP bwe yali ekolebwa Mwanga Kivumbi wali mu DP ng'ogikuba ng'okuba NUP. Wali tomanyi na gyeri. Toyitanga na Kyagulanyi mu makaago ogamba nti otuule nayo lye naye kyemisana. Wali omulabanga Gasiya wabeeredde omuyimbi waliwo ekifaananyi kyonna ky'olina ng'oli ne Kyagulanyi. Kakati weefuula nti gwayogera ennyo gwakwata akazindaalo gwasinga okwagala Kyagulanyi olina by'omwagalako. Kyagulanyi akwegendereze gwe kankule gwe Mwanga Kivumbi Kyagulanyi akwegendereze. Mwalinga ku Besigye ne mubeera ku Besigye mwamaliriza mu muloze Besigye n'afuna ebizibu. Kakati muzze ku Kyagulanyi mulina kye mumunoonyaako. Kyagulanyi ze weegendereza abeeyita Abaganda abo bazibu nnyo. Oli muganda munaffe tewera naawe bagenda kutuusaako obuzibu. Wegendereza abasajja abo nawe omukazi oyo. Luli yakuleetera embuzi ng'erimu eyirizi mu kigere tewagiraba? Yakuleetera embuzi ng'erimu eyirizi ono gundi. Namboozi. Yali amuloga. Yali amuloga. Owulidde? Yaleeta embuzi. Yalamudiza kali akafo. Kakati anti ayagala wali kubanga baali baleeta musi. Gwe musi wali ozeemu omuwuliza. George. Wali ozeemu omuwuliza ti 2025 sebo. Owulidde? Wali ozeemu omuwuliza. Gyali ebipande binene bizibu. Ebyabuzi. Nambooze yali wa DP okumala akaseera. Yaleeta adde enkoko ng'agireetedde Nobert Mao. Yagimuleeta kakati ono gwaleetera embuzi. Mu bintu byonna oleeta embuzi. Lwaki nedda? Nambooza kuleetera embuzi. Singa ono yali teyeetegese yandirabye embuzi eyo eyalimu eyirizi. Oyo Namboozi. Mwanga Kivumbi ye kyaliko kati si kirala. Kwegamba is obsessed with politics. Ebyobufuzi kwegamba bimulinye ku mutwe kati alowooza yaaliwo ate bagenda mugoba. Bagenda mugoba nze nkubuulira. Kyagulanyi amutunuulidde ate Kyagulanyi bw'ateegendereza oyo Mwanga Kivumbi yagenda okumugoba mu NUP. Ate omuwamba? Amuwamba. Ekibiina n'akyeddiza. Kubanga obwongo bwa Muwanga bungi. Nze nkubuulira Muwanga bulijjo anoonya ekibiina ky'abeeramu ow'amaanyi. Era kino kyekibiina kyafunyemu etutumu mu bibiina byonna byabaddemu. Ayinza okugira bw'ati n'ajjawo Kyagulanyi n'akikwata. Kubanga ye alaba kati olaba engeri gy'ayagala nnyo. Olaba just vice president Buganda n'engeri gye yeeyisaamu banne alangiridde constituency kati onaabeera president w'ekibiina. Baba nga bagaanye okwogera n'ekibiina bo bali eyo baweereza ebikompolero y'ekibiina oyagala Bamuwanga batule butuuzi obuyinza obwo obuyinza bwaleeta oba okugamba nti balangirire banabawe ennaku 3 president ye yabumuwadde. Buterevu nabyokola nkwaniriza nnyo nkubuuza ko nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa kusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze tombuulira Namboozi Namboozi agamba mwafunye bubi mu Mwanga Kivumbi twalize muliye mwogezi wa Muwanga. Mwanga Kivumbi tasobola kweyogerera. Manyi Namboozi yeeteekawo buli wamu omukazi oyo bannange buli waagira wonna yeeteekawo kaati ye mwogezi wa Mwanga Kivumbi. Tamanyi Mwanga Kivumbi nti gyali asobola okweyogerera. Agamba nti simanyi bayimiridde eno n'eri. Ye bwe yali mu DP amaliriza ali ludda akati ali mu kibiina ki. Nanti yava mu DP. Yavaamu buva bamugoba bugobi. Kale bamugoba n'agenda. Kakati ate kati banaaba. Anti kakati banaaba kati. Ono naye atulemeddeko bannaye. Tugumi. Ono naye abadde ekyalo owange. Ate ono manyiga kati abantu balina okugira gundi. Naye nze kankubuulire Namboozi ayogere byayogera ayogere bitono. Namboozi abantu bamwetamu n'abantu baatamwa Namboozi. Yadda Katikkiro ate nga ye kennyini eyamulyamu olukwe bwe balimba nti naye ali kwabo bwe baakutte bwe baatuuka eri Namboozi bamukyajinga musango kyera guli ludda gukyaliyo. Naye abadde Katikkiro okumala ebbanga lyonna ng'ali Katikkiro gwavuma. Yeefuula nnyo owa Buganda nnyo buli kaseera. Nze ndi Muganda, nze ndi muki. Namboozi ebintu byakola tebiriimu magezi. Abantu baakukoowa. Namboozi abantu baakukoowa. Natugume tutunuulire ensonga zi. Kubanga weeyita wa NUP ng'ate mu DA gy'oli lwaki tolangira wamu n'ovaawo. Mwanga Kivumbi agamba
bano basobola okwogera nabo bati ku capacity yaabwe ng'aba DA noti okuyimirira mu side na side. DA eringa bora wa people power. Ekisinde. DA si kibiina kiwandiise. Ogaana otya abantu okubeera mu kibiina ekitali kiwandiise ekya pressure group. Ogaana otya. Gwe bw'oyambala kakofiira ka people power kikugaana okubeera wa NUP. Muri basiru. Mwe temumanyi nti ekibiina kya DA si kibiina kisinde kya byabufuzi nga people power. Ng'oyambala kataka kofiira ka people power ng'oli wa NUP kati gwaki osigala ng'otagadde oli mu NUP oli mu people power lwaki gy'oli kali mwe mulowooza mugira tibategeera baddemba abantu okubeera mu DA ate ne babeera ne mu NUP kubanga gwe tonna buyinza bugoba muntu mu NUP tobulina gwe Mwanga Kivumbi tonna buyinza bugoba muntu mu NUP kubanga tomanyi nakyo kitegeeza. NUP bwe yali ekolebwa Mwanga Kivumbi wali mu DP ng'ogikuba ng'okuba NUP wali tomanyi na gyeri toyitanga na Kyagulanyi mu makaago ogamba nti otuule naye olye naye ekyemisana wali omulaba nga Gasiya wabeeredde omuyimbi waliwo ekifaananyi kyonna ky'olina ng'oli ne Kyagulanyi kakati weefuula nti gwayogera ennyo gwakwata akazindaalo gwasinga okwagala Kyagulanyi olina by'omwagalako Kyagulanyi akwegendereze gwe kankule gwe Mwanga Kivumbi Kyagulanyi akwegendereze mwalinga ku Besigye ne mubeera ku Besigye mwamaliriza mu muroze Besigye n'afuna ebizibu kakati muzze ku Kyagulanyi mwinna kye mumunoonyaako Kyagulanyi ze weegendereza abeeyita Abaganda abo bazibu nnyo oli muganda munaffe tewera naawe bagenda kutuusaako obuzibu weegendereza abasajja abo nawe omukazi oyo luli yakuleetera embuzi ng'erimu eyirizi mu kigere tewagiraba yakuleetera embuzi ng'erimu eyirizi ono gundi Namboozi yali amuloga yali yamuloga owulidde yaleeta embuzi kakati anti ayagala wali kubanga baali baleeta musi gwe musi wali ozeemu omuwuliza wali ozeemu omuwuliza ti 2025 sebo owulidde wali ozeemu omuwuliza gyali ebipande binene bizibu ebyawa municipality mwagenda okwesimu naye wali olabyeko akalulu ke bagenda okuba George Musi akuba ebipande naye yamugobamu yali agenda Mukono municipality Nambooze n'aleeta embuzi Nambooze yali wa DP okumala akaseera yaleeta adde enkoko ng'agireetedde Nobert Mao yagimuleetamu kakati ono gwaleetera embuzi mu bintu byonna oleeta embuzi Nambooze akuleetera embuzi singa ono yali teyeetegese yandirabye embuzi eyo eyalimu eyirizi oyo Nambooze kati Mwanga Kivumbi yayogera kiriddayo ekikyamu ebifo bino bikalu ate bikalu yalina obuyinza obulangirira constituency nti nkalu Mwanga Kivumbi olina Mathias Mpuuga coordinator wa DM mu Uganda yonna ayeyita NUP nga ne ku kitebe talinnyayo wadde okwogera ku kigambo NUP nga bw'asinziira ku akwata ebyokulwanyisa mu bigambo n'abikanyuga eri NUP kati gwe oyabeera wa NUP kakati kankubuulire etteeka liruddawo erigamba nti bwe mbasigenze ku kitebe mbasiri memba w'ekibiina nene byoyogera kati kakemu mbatekamu wa Ntebe municipality byayogera NUP ne Kyagulanyi gwe musubira okuba wa NUP Kyagulanyi yeye yali awo atasobola kwogerekako by'abakoze ebibi mwamufuula Katonda tomubupinga tomuweereza message tomubuuzaako tomunenya tomwamufuula Katonda Kyagulanyi ebyakoze bye tobiraba abo omanye ebintu bye bakola omanye omusajja nga Abed Bwanika bye yakola mu NUP okubeerawo omanyi mwete manyi NUP gye yava bwe tugitani kakati bwe banga yeyamuyamba kale emureke Abed Bwanika yeyamusomesa obwa dokita NUP yasomesa Abed Bwanika obwa dokita nedda mbuuza yeyamusomesa obwa dokita ng'omanye omuntu okubeera dokita okimanyi anti kakati NUP yamusomesa oba Kyagulanyi okufuuka ekifo kyonna kyonna mu yesimbawo kuba president emirundi emeka yadde okugwa naye bameka besimbawo kuba president mwamuwa sente anti akalulu kagaana nze nesimba emirundi ebiri akalulu kagaana kubwero si wanu ne batampa ewaffe Namavundu anti kakati nze kankusesimbawo nze kuyitamu nze nesimbawo ntuukiriza abantu bageremu okugamba nti teyeesimbangawo okiraba abantu bazibu nnyo obeera nga weesimbye okuba chairman ne batakuwa ate enkya ne bakuyita cheya
cheya waffe owa chairman bagamba honorable bakwita honorable nga tebakuwa be bantu baba nina kye bakwagaza bakifune bamala okukifuna ne kigwa ne bakola ebirala okitegeera kakati bw'ogamba ekyokugwa ne Kyagulanyi yagwa naye kakati yayita his excellency Abedi Bwanika byayogera be representing NUP mu kulaba nze kugambye it is not a representation of a party okitegeera party oli bw'abanga member wa party abeera member wa party wadde okukola kyayagala nga member wa party ebifuga ebiri mu constitution ya party ebifuga omuntu bibeerawo bw'oba tobimenye oba tolina kintu kyokoze kikyamu bw'oba omumenyi bakuyita mu disciplinary committee gye batalina kubanga bwe talina kintu kyonna okitegeera Mafia Simpuga niyo mulala awo kakembo mbatekamwa specifically abo ate Bashir Kazibwe tayogeranga kigambo wawulidde nga kyali yayogedde naye tebamulangiridde constituency tebagirangirira lwaki ate obutagenda kugambye bweba omulwadde obanga siriiwo oyinza okulengera constituency yange ezokukola ki kiri mu constitution ya NUP nti munaku 3 ojja kubanga ozze ogambe nti lwaki saatendinga meeting lwaki muleeta ku bantu fujjo muleme okuleeta abantu ate abantu abo gundi bagenda okugira nga member wa parliament bagenda okujja nga Mpuuga member wa parliament teyagenda kujja mu parliament nti yali member wa NUP okikiriza tokikiriza Mpuuga yagira ku kadi NUP okuva emabega ona yali wa DP anti awe yayitiramu okubeera member wa parliament first time yali wa DP hadi lwaki mulowooza nti mwabe NUP yali independent kakati lwaki mulowooza nti ne kakati ayinza kujja independent n'ayitamu akaki lwaki ne NUP kati mwenze kambabuulire NUP bayirawo terinawo eri luddawa ate n'omusanvu baddemu babafune ekyo njagala kikubuulira bagambye ku 6 baagalako 10 kale bakifune Uganda that is Central Region era mboze nsonga kyagamba mwako otinze ubi muwanga yayimiridde nga vice president wa NUP mu Buganda nga wa strategy eza Buganda strategy eza Western waliwo yaziwadde nga bali mu Western wadde ekyo tekyabuminga strategy eza Eastern waliwo yaziwa Northern waliwo yaziwa vice president wa Kyagulanyi yani bali bana muri region kati deputy we kale katukakinkamu yite deputy boga nti president bw'atabeera wono yali yani yeso nduza wa secretary general ate ekyo waliyo kati ate deputy secretary general yani Warubongoya Aisha Kabanda ye deputy kati akola mirimu ki ndowooza deputy okola emirimu nga muno omukama otaliiwo lwali wabaawo tolina kyosobola ali anyway ebyo bakola ebyo bakola bagende n'ebyo naye nze njagala kubagamba nze ng'omuntu nti ebintu bye bakola tebirimu magezi abantu bagezaako okukumaakuma ekibiina Museveni afunye obuzibu n'ab'ekibiina kye naye n'abakumaakuma ne basobola okusigala nga bali bonna era ekibiina nekisigala nga kigenda mu maaso gwe ekibiina olina okugattako toyinza kuba na kibiina nga gw'ojjako bujja nga nabo badde nabo ate kakati kati ninyo muwanga agamba nti Bobi Wine wajja forces mu Buganda zali ntini ekyokulabiko kye yawa kye kino ekyampiji guleta mpiji yonna Mutambala Gomba mpiji waliyo mbako ogwo opposition muwanga yekka waliyo mbako omukyalo wa Butambala opposition muwanga opposition mbako omukyala owa mpiji opposition oyina Saazi egomba opposition Ludaman opposition kati waliwo ko ekirabikako kati ayagala kirabikako ekyo ate kifettogge ensonga lwaki agamba olutalo yaluyingidde nga alumanyi lugenda kubeerawo bati ayagala lubeerewo kati batuke mu kalunga bamaze okwetereeza kale alwane entalo aleete entalo azireeta alwane tulabe gye zinaakoma wayika nkule Matiya ebyobufuzi tebirwana bwe bityo nandirowoozeza omuntu nga Mwanga Kivumbi ng'ategeera ebyobufuzi bwe bitambula naye bw'abanga naye agala kulwana ntalo bw'atyo kyabakola tekiriiyo entalo z'omunda ezo bagezaako okuzireeta ng'ali ne Nambooze nga balwanyisa Mao ane yawangula era bamaliriza nga Mao awangudde bona ne bagenda mu NUP mu kibiina kye bayitanga obubiina obwa briefcase oyo Nambooze yabitanga obubiina bwa briefcase byonna byonna kubanga ffe twaliyo eri nga yefe atuyita nti tuli bubiina bwa briefcase tulina ofiisi bwe tusangibwa naye nga ofiisi njirina
office eyo eyange jomanyi ebina byonna we bituura byonna we tutuura nga tutuura ne tudiscussing entebe zange zibeerawo kimanyi eyo jawatamanyiddwa waliwo bwe twagenda nga twagala nga tubagamba lwaki sente muziwa babiina b'ebyobufuzi ebinene byokka ne muleka ffe bagamba bw'obubiina bw'obufuzi temubufaako olwaleero mu NUP gye yayitanga akabiina k'ebyobufuzi kubanga ne NUP twalinga nayo oba okitegeera kati nambooza ebintu byabwe bye baogera byakwagala kweremeza mu ntebe kusigala nga abamemba ba palamenti myaka 2 myaka emeka myaka 15 ani kubanga bwajja namboze yafuga omwaka gumu namboze ali mu kooti namboze akati bwobanga myaka 15 joje emitono bakuramira mukono nti golibeera mubaka paka okufa togenda gwe n'okola ebirala teriyo bantu balala lwaki orangirira constituency z'abanonga gwe naawe wooli tovaawo myaka 15 kubanga banno baganye okugoberera ekibiina bw'ogoberera kiriwa bw'ogoberera kibiina anti tewali yavudde mu NUP tewali yeerangiridde nti avudde mu NUP taliiwo kaaba empuuga taleerangirira nga ti NUP ngivuddemu what's wrong tewali coordinator wa people power ya NUP nenga oba coordinator wa people power anti mbuuza tebaliyo aba people power tebaliyo abatakanya ne NUP tebaliyo aba people power abatakanya ne NUP tebaliyo byawukana anti kati kyenjagala okugamba nti ekisinde ky'ebyobufuzi tokifuula kibiina kya byabufuzi okira gweze kakubule muleke kuforcinga abantu ebintu bye bataagala muleke kwefuula bakafulu mwefuula abamanyi bagenda bakubakalulu basajjamwe nambazo gamba myaka 15 gikumala genda owumule myaka 15 mitono ejo bwali owenaale munovayo noyingira nobera mu DP novaamu nogenda mu NUP waliwo yakuganye ebirowoozo byagano okwata anti kati byebyo abantu bareke bagende mu bintu bye baagala nze ndi wa fiiru ndi wa Forum for Integrity and Leadership ne bajiba tetwagana okwatagana batuba kachiri twali nze kubuulira n'olwaleero bwe baba tuzadde delegates conference waffe bagitulage jeri gwomanyi omuntu okutuusa okukwasa ekibiina akati nze kankubuulire Simba Kagombe arayizaani anti byebyo Simba Kagombe alina obuyinza obulayiza abulina ati mwebi mulimu byonna bye mulimu ekyo ate waali mulala nnyo n'okubeera omulala gwe tomumanyi nakulaga gundi yonna naye ngamba okwenenya mwenenye mwekka because mwakwata ekibiina ne mukikwasa omusajja nze nkubuule si byakukwasa bukwasa ekibiina tebagaba kigabe nti gikwata ogenda olye oba okitegeera ekibiina kirina emitendera mwoyita okukifuna kyetwagala obagamba naye mwe ebintu mubitwala bwe mutyo ye oli yabba ekibiina n'alowooza nti amaze kijja mulakira ababaka 10 bayagala mu Buganda Deputy President wa Buganda target yeyo agala constituency ki setize target anti yagala constituency kakati NUP erina abaka 5 sibwe kiri constituency zitegerekeka agata komeka 3 meka 3 ziri 3 bana 3 ziri wazagata ku anti situbuulire 5 agataka na 5 ziri wante kati mu Buganda abawoza 10 mu Buganda ziri wa anti buulira anti ngeno waluweze yaise gamba ngeno njagala gamba ngeno awangule mukyalo wesemba buli amuwangule otadde ko nina lozi kuba wano awangule mukyalo owesemba bagenda muwangula kale okubiri kati yagenze mubende teri mbaka wa NUP mubende municipality Kasambya county wa Kabanda agenda muwangula side zeri walale wa Museveni Ndoli kati yona bagala abayere bagende mubende Kasanda bagende bukuya ewamusajja okwezi je yesi wali kyadikora neba mujjeyo balumbe bendo liye Masaka kubange Masaka basinga yabakaba parliament ne mulimu kubano ate kumbadde mu abaddipi abamu abaddipi basazega ne badda mwenale NUP bagze mu NUP Fortunate Nantongo no mulala awo bamutajja Avira bazze mu NUP
kati akolaga strategy yenga deputy president Buganda anti tuli strategy ya feyeno na mutima nalo twetaaga owuli abatandise okuyiga oluyaye era alowooza ajamu na bidina mutima ati muwanga nebananga ebyobufuzi bana ebyobufuzi bitutte wala olaba muwanga Kivumba atandise okuyiga oluyaye na mutima na bidi na soro nangaye kakati katoya aragawa aragawa nezi njaga kubuulira nze nakugamba babeka bainare abaini yupa batagenda kudda yandisose kwabo nagamba ndetone nono yandigambye Shamimu Marende mu Kampala atagenda kudda tuleeta gundi Shamimu Marende no bwana kuba ebipande byenkanange eggulu anti kati yandigambye yagambye nakugamba babo yagambye byarangirira ani gwaleeta yayagala constituency 10 anti ani baleeta tagala kuboogera tagala kwogera baleeta nze nkubuulira n'ekirala jjukira nti NUP twagitwala mu kooti Kyagulanyi oyo ne bane twabatwala mu kooti okimanyi ekyo kakati batambulira kuki yeye amanyi nti ekibiina ekyo kigenda kubeerawo asimbewo n'ababaka oba aloota buloosi yamanyi ekibiina gye kyava amanye ebikwata ku kibiina ekyo bali ekibiina tibalina constitution ne wenjogerera ebigambo byayogera byonna byambu ne byakati byayogera ate basinziira wa ekibiina kirina oli ebyobufuzi byamutamiiza okwagala nnyo ssente byamutamiiza olwaliro kakati nkugambye Ssenyonyi atambula yena ali ati eyafunanga mitwalo 60 kati bw'alaba wakawumbi yena amaaso takyalaba era omulaba bye boogera ebyo na mutima nangaye nalo nasoro oyinza okubyogera nze tugume ngende kugundi tombuulira naawe ebyo tombuulira ebyo tombuulira luli baali balina abantu abo bebasobola okufunamu obululu obwo baali balina abamembers abo abantu bayagala ne babawa era abantu bagenda kwagala bawa abalala gwerinda ogenda kawulira akalulu bagenda kawulira gono osaaga ate nga n'akalulu nako tekanategere kubanga n'ekibiina ky'ebyobufuzi tebakirina babeeko kye bakola kale mu kibiina ky'ebyobufuzi bali mu protestive vote anti kati bagende mu maaso naye ffe twateekako envumbo omusango guli mu kooti kati bagende kale bateeketeeke balowooza tetulaba wala tutaba kusaala anti twagala efujjo lyabwe eryo omuntu n'ogamba n'atandika ekibiina n'ogamba nti nakibba nkitutte ng'omanyi okutandika ekibiina bave kwabo Mwanga Kivumbi ye kyaliko kati si kirala kwegamba is obsessed with politics ebyobufuzi kwegamba bimulinye ku mutwe kati alowooza yaaliwo ate bagenda mugoba nze nkubuulira Kyagulanyi amutunuulidde ate Kyagulanyi bw'ategendereza oyo Muwanga Kivumbi yagenda okumugoba mu NUP muwamba amuwamba ekibiina nakyeddiza nze nkubuulira Muwanga bulijjo anoonya ekibiina kyabeeramu ow'amaanyi era kino kyekibiina kyafunyemu etutumu mu bibiina byonna byabaddemu ayinza okugira bw'ati najjawo Kyagulanyi n'akikwata kubanga yalaba kati olaba engeri gyayagala nnyo olaba just vice president Buganda n'engeri gye yeeyisaamu banna alangiridde constituency kati onaabeera president w'ekibiina bwebabanga baganya okwogera n'ekibiina bo bali eyo baweereza ebikompolero y'ekibiina oyagala bamuwanga batule obuyinza obwo obuyinza bwaleeta oba okugamba nti balangirire banabawo ennaku 3 president ye yabumuwadde butereevu yabadde asaba ng'asaba president nga bw'ogambye ennaku 3 kale katukkirize ekyo n'ennaku zijja kubeera president ye yasoogedde ennaku 3 Kyagulanyi no naye abula naye bamutwala nze nkubuulira oyo Muwanga Kivumbi tayinza kutuula ne Rubongoya ne Kyagulanyi enkola gye badde bakolamu emirimu n'aleeta olugezigezi olwo lw'ebutambala bagenda mu bakalulu bwe si kyekyo agenda kujjako Kyagulanyi asigale ne Rubongoya ekintu bakitwale mu maaso olwaliro kakati kankubuulire Prem 7 akubira Muwanga Kivumbi yakola ki mu Buganda kasooka ng'abeera ssentebe yayogeddeko yadde ekigambo n'ekimu nga kikwata ku Buganda
yayogeddeko yagenda naga bagenda kulwanira ensonga semasonga 5 yali yayogeddeko yaddeemu ku floor parliament ngayogera ku nsonga za Buganda ekisanja kiweddeko tebagenda e Bulange maaso ga Katikiro yali azeeyo kati totubuulira ffe tumanyi bingi totubuulira oyo mufere wa byabufuzi oyo Muwanga Kivumbi ye buli wagenda yatandika egundi gye bayitanga FCS manyi 4C what owejijukira Popular Against Life Presidency ya Fetia Muwanga Kivumbi bamukwatako Muwanga Kivumbi mbega wa Museveni kyovula Museveni ne kakati ayogera naye teri awakanya Museveni gwe yali akubidde simu rundi gumusebiri sesatu Muwanga Kivumbi yani Muwanga Kivumbi omanyi omulimu gwe yali akola nga tanabeera mu byabufuzi yali akorawo anti yali akorawo kati munoonyerezenga abantu ffe tubamanyi naye yagamba buli omwali nawe yayita ebyo byokuddayo mulangira gundi kino kyeyakoze kino nze tandiyisanga kyamisana nati agamba bamulangira nze gwe Muwanga Kivumbi tondiyisanga kyamisana ate togenda kukindiisa twalize muri nze manyi kye nali muyambye sinza nakyogera wano yagenda okwesimbawo nekinde gundi nga tetuliiwo ne Faizo gundi si Faizo Kikulukunyu gwe yawangwa gwe yajjayo omanyi lwaki yamugjayo ensonga zaali ki baana bamuyamba okulanga awangula gundi oyo tombuulira nzi yajjangawo ni UP obanga yali yekulukunyiza kwenalimu nga ffe tuli bakaada tetwaliyo yali wa DP tombuulira nze nkubuulira ebyobufuzi nabizanya mu DP UID ne wa teri UID yawa tetumukwa kemiko yaki nze soogeranga ku Muwanga Kivumbi ate tondaga kizibu kye yakoze mu bye yayogeze nze kugambye toyinza kurangirira constituency ya muno nga bagamba toyisanga tokusaranga gwakawala nga tonawulira gwakalenzi yayisani bo bagala okujja ku kitebe so kati yandisose n'abayisa yandisose n'agamba talina bayogerezeganyiza nabo okutuka okujjaawo bibadde biwangu oyo talina nze mumanyi talina kwegamba awamantabu wamansi kino owulidde awamantabu wagize ekyo kyeyatandika Against Rice Presidency kyagwerawa manye nje omala kukiryamu n'okitandika n'okiryamu NUP agenda gitunda oyo n'agifuna nga yagirimu agenda gitunde wa Museveni sente zafunye wa Museveni gozimanyi mubaka wa parliament ezemwanyi ze bali azimanyi gwe sente mmekaze bafuna twaliza muri nti mubaka wa parliament ayambye ki Butambala gende Butambala labo bizibe biriyo ayambye yoki bali bamukuba lulisa kutusa birowoozo byaba bali bamukuba bali tebamukubira nze kugambye olwaleero tugende Butambala oli munamawulire olaba abantu be Butambala kye boogera bajja n'ateesa ku nsonga ze Butambala gavumenti teri Butambala akozeeyo ki akoze ateeseza biriwa mbuulire biyambe Butambala byateeseza biriwa buli kyafuna kye yerepako buli kyafuna kye yeripako emwanyi terimba wali oyogerera Katikiro kati emwanyi terimba kati gyoyogerera kati olinayo gundi y'emwanyi mubuuzo balinayo ekazimekeze emwanyi temutubuulira ffe muri awo muri mukubuzaabuza abantu oyo musajja oyo mukyamu nnyo nga bw'omulaba bwe yaddugala n'omutima gwe bwe guli alina omutima omubi Muwanga Kivumbi gwe tayiza kusigala ne Kyagulanyi bwe batyo nga batambula tekisoboka Kyagulanyi awedde nkugambye awedde ate Kyagulanyi yebamba ebyobufuzi olw'okuba nti tabigira bulungi kyova olaba awamanta alowooza nti oli kyamukolera gyekiri ebyobufuzi si bwe bitambula pulezidenti w'ekibiina obeera muzadde obeera okumaakuma erangirira Lubongoya nga candidate solo candidate alina obuyinza obukikola ekyo abulina amanyi constitution y'ekibiina amanyi kyebitegeeza naye Rubianiri mukyala we kansala kakati bw'omala kubeera kansala era gwe speaker kati bawooli ate gwe baleeta kati abeere naye mutujooze basajja mmwe mutujooze Rubongoya yayambaani Wanana mumanyi Rubongoya anti linda je
Linda je oja muwulira katabu ndoza yali tandise kuvuga kiche gwe Linda je Rubongoya Linda je mulinda je ajja anamumanyi Rubongoya bamuzaara wekyo kuzaara kiveeko wana abadde abeerawa muna Uganda kiche kiraga nti muna Uganda warabye kwenanga muntu ye aronderawo antaronderawa simanyi warondera akalonda Kampala Central kati awo kale era kalulwa ndoza nkakasajja kawula kale wa kadi kati eyo constituency anamu wakada na n'obuyinza obwo komanda wa Buganda nze kugambye enkola gyakora mutayinza kubeera na Kyagulanyi ne Rubongoya tasobola decision making infu tasobola oli omukazi ye speaker era kansala akati naawe oleeta baawe abeere meya nimulowooza abantu basiru bwe tubategeera mubere serious na mukazo roza si deputy mulete ebidongo bye mulowooza buli omwana abeera wa kidongo abantu akkiriza Kyagulanyi abeere yeesimbye okuba president naye buli afukwe ebidongo nawulidde ne gundo ono azanya emizanyo naye ajja gundo ono azanya emizanyo okugundi y'ejjinja oyo musoga bamuyitaani Swengere kati kwegamba eno ejja kubeera parliament kyeyo kati Walukagajja Basegona ani Rain ajja wano Lubaga South bonna bajja ati parliament egenda kuba ya fire base kuru egenda kuba yaki mutwalize muri namwe gwe muremwe kuzanyira ku parliament temuzanyira ku parliament owulidde temuzanyira ku parliament njagala mubeere bantu balamu mutegeere ensi bwetambula Namboze yawagira Rubongoya agamba nti mwemba muwakanya nti Rubongoya tasobola mu mutego Namboze yasooka n'agamba ye kenyini n'arangirira nti buli muntu agende ewaabwe Rubongoya n'abula gy'alaga yabeganye kati ndowooza omuwulira oyo oyo omukazi n'atambula bw'ati nga agizeemu bw'ati muveeko oyo si mukazi na lukalala era nambe kasibante omukuba campaigning manager ba Rubongoya kuba muogeredde nnyo ate kankubuulire Rubongoya yajja yesimbe okalinga bwayagala ne tubuuza Rubongoya ovaawa yogera bajjajjabo basatu ye boogere nze ndi muzukulu wa Lwabutomize ndi muzukulu wa Zenorumuri ndi muzukulu wa Kabuzire ndi muzukulu wa Benda ndi muzukulu wa Anderea Gakyalo banzala ku kyalo Emijera mu town council ye Kakukuru mu saza lye Ruhama mu district y'Entungamu yogera ovaawa yogera bajjajjabo basatu musajja gwe muddawo muri kutubuzaabuza mulowooza ffe tetulina amagezi muleme okutubuzaabuza nze kambabuulire oba tugende ewaffe nga Namboze bwe yayogera tugende ewaffe ngende Ruhama nawe gende ewammwe nawe gende ewammwe wayiswa kati buli omu kati buli mbuzi ku nkondo yaayo nze kyova olaba mwangamba sijja nali ngenda kujja Kyadondo East ne mugamba sijja kubanga siri Muganda ne bagamba kambirekera nabitadde bwe bangamba siri Muganda sijja ate temuntanula nenkomawo kubanga nkunyingi tansobola nkunyingi yeki yewawa atesa yewa bamuzaarawo nkunyingi makati kakati bye mwogera kati nze tuguma kugamba ndi wentunga mugumanyi gyenva mugamba tompa naye oligotoma anti kakati anatasosola mudde wammwe buli omu adde ewaabwe oba kitegeera nze bwe njogera Olunyankole eri bantegeera bulungi okulidde bantegeera bulungi bikirwa busaawa yonna yadde nobwanamuwangula banamuwangulira eka muri tavaayo wano bwaki olowooza nti mu Buganda gwasobola okuwangula Buganda gwategeera Buganda okusinga Abaganda abaliwo tebaliiwo naye bamuwanga olw'okuba nti bwe tebalina mugongo baagala okusigala nga be b'amaanyi tebaagala kuwulira muntu mulala nga ali mu palamenti nga Buganda ng'ategeera ebyobufuzi tebaagala kyova olaba balwanyisiza Katikkiro balwanyisaani olw'ensonga baagala kwefuula b'amaanyi basajja mwe musanze tulaba oyo Muwanga Kivumbi
ne Namboze we bwe batone mu DP nga batawanya mawo nga bamuvumirira bagamba muchori tosola kubeera ne DP tosola kola ki ne bakola DP eyabwe eyarurume erirudawa eyarurume ekola kikati yayimirira ku nsonga yagenda mu DP ye yaganira yo ne bano omururu bali no omururu ye byobufuzi okuyitamu baba okuyitamu nokukola kyoyagala ayinza n'okweyala wansi Gasumba yagamye bwasoba n'okweyambula nze kubuulira amazima nze kubuulira abantu abo Namboze oyo mulaba bw'omugamba nti ojja ekinakuyisaamu singa nakola bwenti ojja kuyitamu abantu bonna bajja kubeera ku ggwe talina buzibu nakyo oyo ebyobufuzi yabitamiira owulidde yabitamiira byasinga okwagala nze temumbuulira kirala mumbuulira kinze tugume bwe nagamba nti nzize nkole bweti banjogerera Matiya banjogerera nagamba tugume ojjawa nze tugume nze sibeerawo lwa byabufuzi sibeerawo lwa byabufuzi naye omuntu kola ebibyo lwaki ova ku banno nodda ku banno toyinza kulangirira consequences z'abano nga tonnaba kubawuliriza batwale mu disciplinary bwe n'abasinga rangirira naye gwe oyinza okulangirira constituency notuuka n'okulangirira candidate nti Rubongoya ye gundi ye solo candidate twaliza muri naawe obagenda kukuba akalule butambala okirize gwerinda mwe mulinde wakabeerayo member wa parliament emyaka 2 ogamba 15 gy'emitono ogamba Museveni alemedde mu buyinza gwolemedde olaba olemeramu bwa gundi bwa MP katobo singa gwe president wandikoze eki muri bafere temuri bye mukola temuri oba tusiibule etugume temuliza kubuulira ate bwali temuri ng'owuliriza sekwa muwanga nakasa tasaba nnyonnyola lumunti nze muwanga mumanyi nkugambye bwe yali mu DP yali mu kibinja ky'abanamboze ekyali kirwanisa Nobert Mao oba kitegeera era ne bakola DP endala naye tebagireka ne bagiddukamu ne bagenda mu NUP bwe bagenda mu NUP baali tebanoonya kirala baali banoonya bwa member wa parliament ne bayitamu n'olwaleero singa oleeta ekirala nga kisobola muga Katonda mugulu bakiyingira Namboze n'oleeta ekirala ng'alaga nti NUP tetwagitwala mu kooti ketunaabanyiga ne balaba nti bannaki bajja balaga bajja kuyingira DA oba ekintu ekirala Mpuuga yayamba gundi Muwanga Lutaaya okuwangula akalulu ako Muwanga Kivumbi gundi ye yamuyamba okuwangula akalulu anti bwebyo wano ekizibu kye tulina mu Buganda wano abantu tebalina mpisa tebalina mizi tebalina kwegamba tebafaayo Katono yamumala ye kyanoonya byabufuzi ekimuza mu parliament tomubuulira kati tomubuulira bali bankwe bannange Kyagulanyi teweesembereza Muwanga Kivumbi wankwe yene Namboze tobeesembereza batema enteega ne batema Samukaako enteega bwe yagenda ne bamanto yamumaze kyokka muganda munaabwe oba kitegeera babi nnyo balina emitima emibi nnyo nga bw'okiraba Kyagulanyi oyo golaba tebamwagaliza Kyagulanyi tebakwagaliza ssebo gwerinda olowooze nti ki bagenda kwogerera naawe otye awo bazibu ekisooka barogo ekyokubiri batima ekyokusatu bafutwa ekyokuna bansaalwa ekyokutaano ba mitima mibi ekyomukaaga tebaagaliza bazimuli bazibu basajja mmwe gwe Namboze gwe n'oyo Muwanga oyo golaba oyo ayogera yenna akoze bw'ati omanyi yalina engeri gyagiramu bw'ati oyo Muwanga Kivumbi Muhammad gwe weesirikire sirika tayagaliza olaba tayagaliza Lukwago tayagaliza Lukwago ye yamuleeseeko gundi yamuleeseeko gundi mukwano gwange ne kakati bikyansobedde simanyi nagwe ngenda kuwaaka Lukwago ye yasooka okumpa n'ekigere ekyekino ekyente nali sikirya wano wansi wano nga ku paaka tewali paaka ali tenabeerawo nga tusoba
yali asoma nga yali Kampala High ngamba we yatuka mu byobufuzi yali akuyambye ku kyate ebyokunyamba ebyobufuzi ebyo tukwago sinna buzibu naye wagira bali mwezo kakati naye kakati Lukwago nze family is a family friend nabe wabwe bonna nabe wabwe bone Karungu bona ba naye ulira no ate bali mwezo mukwano gwange nga bw'okiraba kubanga tuli fenna tusaba fenna okiraba tukwatagana bali mwezo nga bw'okiraba mukwano gwange kati yajja ku bwa Lord Mayor kati ate ne ku kasente ye ampa ebyo musajja sitalina buzibu ate ebintu byansobera nenga nti banaye batukoze bubi nenga ebyo nabyo muwanga Kivumbi yabireeta ate nga bonna bali mu Suubi 2011 Gang of 7 ojukira bakola ne Suubi ye nayo ogijjukidde bali banoonya ki kubo musanvu kubeeko mu president anti kati okiraba abaana abo bazibu nnyo bekigenderwa kyabwe kirala nze kankule Bobi Wine owedde bazibu nnyo bakolako ne Suubi ne bateekamu gye bayita Gang of 7 abanene musanvu era beebo bakyaliwo bo musanvu kubeeko omu president Kyagulanyi najja n'alinnya mu kintu kyabwe sibasanyufu eri Kyagulanyi okiraba ate sibasanyufu eri Lukwago kubanga balabe Lukwago akuba Lukwago kati okuva ku bwa Lord Mayor wanagira kuba president tojja muyita akusaaga kati baagala bamukube bamugyewo toyinza kujja bali mwezo mukozi ne bali mwezo nali naye mu interview nambanze naye namba tebamukase yenga ye ekiki ekiri nti afuga ekisanja kimu ku buli kifo yasoka kuwa ssentebe wa kyalo nafuga ekisanja ekyo nagenda kuwa Kasana nafuga ekisanja ekyo nagenda kuwa Mayor owa Nakawa nafuga ekisanja ekyo nagenda ku bubaka bwa parliament nawe ayagala ekisanja ekyo amaliza kuwa Lord Mayor kati bagenda mukuba mukwano gwange naye basobola mukuba oyinza kwangula Lukwago akoze ki Lukwago tusobola ebyokukola biveeku abantu bakuwa bo bali bakoze waliwo kyogamba osingako kale katuwe Lukwago osingako ne Lukwago nze kubuulira bali mwezi ayenze okuvayo nga enyindo yenkata oyo akwatagane ne Muwanga Kivumbi akwatagane ne Rubongoya akwatagane nani wano Lukwago luli bamuyekera nga bagala bamuwangule lwagenda mu FDC namuteeka ko sina nabira yeka bye bakola mayibe bali bakoze olukogo bali baruse zimbade manyi kino ekyaffe kye tulabako nabira bamuteeka ko ogundi kyokka Lukwago musajja Muganda musajja Wankima musajja Musiraamu naye bano bennyini abamulwanya beebo bakivumbi bazibu balina emizibu balina gundi kulwaki kubwa Lord Mayor bana nenga banzi Kasozi yayambadde ulira no ate Kasozi naye mukwano gwange okimanyi yayambadde FDC Kasozi mukwano gwange banange ne kakati simanyi naye Kasozi teyandize Kasozi yayambadde abeko ekirala kyajjako yandize wano ewanyoko yondowooza yalizeewo naye alako obubaka bwa parliament yabukyawa yabukowa kati ayagala bwa Lord Mayor kakati nze njagala kubuulira Kasozi teyandize ku bwa Lord Mayor ne mukwano gwo Sendegeya gwali Sendegeya kwali yinyo Muhammad Sendegeya Muhammad Kasirye kasi bambe mukwano ate naye bane ibona mikwano jange ono we naremu oli wa FDC oli wa NUP ono wachi wa PP ne PPF tubagenda jiwandisa PFF tubagenda jiwandisa sabuju yagambe Electoral Commission bwegana yagenda okukola bagenda kwata abantu bonna abagamba bali mukono je mwagala tejuwera baba na abantu bakola buli kimu bakimaliriza baragewa bagende ku Electoral Commission omanye Electoral Commission erino biyinza ogamba tetunamaliriza nsonga okumala emyaka 5 nga tekuwandiisa nga toyinza giteeka ku pressure tosobola so kati samuju tumulindo okujja nga independent yayinza okujja nga independent atenze muwa amagezi ajje nga independent nsobola okumuwa ekibiina semuju muwa fiiru nyo kibakolera kubanga fiiru akabonero ka family kitambula bulungi omukyala n'abaana babiri omulenzi n'omuki ke kabonero nze ngaba bwerere gundi za bwerere kadi neda nze ngaba free jangu ono ne oyitemu genda weesimbewo ate kiki wakati abasajja bana bava mu FDC ne badduke Katonga banze kumaliriza kwanga semuju nganda bwe yesi bakwe NUP bagenda muswalizaayo semuju yagambe kyamugano kuyingira NUP 2 mugumu 2 bagenda mukaluka 2 mugumu yali takkiriza mu NUP
era nga tanabagifiiringa era neka tagifiiringa kati yagamba okuyigira abantu mbwa wangulireyo asafari asigala wanagwira kitu ate kyolaba ase mujumu wagira nange mu ngeri gy'okwesimba awantu wengamba nti nesimbyewo omutima gwange nga togwagadde nti ngenda kuwangulirayo wakiringwira we gwagala wengwira kubanga omanya ojja kubeera eri obeerenga omuwambe naye bano tebalina mugongo bano tebalina mugongo balinga nawolovu kitambula nga kinawolovu mama kinawo bano balinga kinawolovu bamuwanga batambula nga binawolovu balinga binawolovu bano kina mugongo bakyukakyuka bwe kijira bwedega kitunula eno kisooka buyembe bwekiti ekiba kiva mugundi mu kisongo kisooka buyembe bwekiti bakati bajjayo bafuutu soja naawe wasigadde wona awasigadde wona bali bafuutu soja nabo bajja iri ndako n'obawulira wanga kyabuli ne bagambye buli kifo kyesimbeko tusiibule abalabi tusiibule dakika ziweza ataano ono naana zimala naye awo anagaweze okweremekana tusibule naawe tusibule tugume tusibule njagala kubasiibula abasebe ne banya ojja bawa kunamba bakubireko abagala okwebuuzaako sigenda bawanze namba yange wanga bulijjo ate mwali mugisabye ddi bagisabe njibawa abajaga oba googibawe abajagala wanga nobwenjibawa tebateekako kamwanyi owulidde naye bagumu bazibu naye kakati njagala laptop njagala ne bugundi buno burapeero obusika amaloboozi nsobole nange gakyalo okubaweereza kati gwe gyoli egyoli bw'oba owulidde nga omutima gukutte nga wandiyagadde okunyambako nyambako laptop ne burapeero ekyo kinkolere bw'oba osobodde esimu enamba y'essimu ogirina omukulu 0772 42 82 74 ne 0703 8 0 3 ze namba zange ezo naye abalala oli bwakuwa ate bw'omwebaza mulinamu k'oluganda ng'amukubira essimu bw'ogabagaba naye ffe eno temutuwa nga kibanyiiza wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaliro ne Gideon Tugume munnamateeka munnabyabufuzi munnamawulire munnabyanfuna pulezidenti w'abawejjere otubadde naye olunaku olwaliro akuume